nsooka okwebaza abaana abaziba followinga class eno infinity class kati at least nze wenninye ku kya professor mfunye ba teachers muli ba teachers olaba comment eno ono yabadde alina bya commentinga naye nga bagezaako okumusomesa kati ye yagambye nti bali abaana ba infinity class ababadde bamusomesa bagwa UPE okitegeera tibagwa UPE kati yamanyi nti mugezi nabagamba kyekino ekizibu ky'abaana abantu bannange wobanga toyina bwongo bwa infinity class kati nina ebintu bye sitasobola kuddamu kati nayo nokamuyambe mudde mukwa bagezezaako nnyo musomesa ate nga yefuula nti ye mugezi yagambye abaana ba infinity class nti bagwa UPE kanyabo okitegeera okay kuba kyavudde ku nsonga gye nagambye nti ekikubya Iran kyekigenda okukubya Museveni kyennyini okitegeera ekintu ekyo ate ye Museveni alina n'olutalo lwe yeeyongererako olwokubiri okay katugende mpola eno address ya Museveni mugiraba ya address nze nga chairman wa kabinja ke baita nani aligned movement kanam okitegeera ekintu ekyo Iran yayingira NAM mwaka gwa 1979 we yayingirira NAM akabinja kano helps colonized states to decolonize kitegeeza nti kayambako ensi emu okuva mu police ey'ensi emu okuyingira mu police ey'ensi endala patroni wakana akabinja bamuyita Russia essaawa eno anti watubuuziza bikwataganirawa essaawa eno Russia yebadde waga Iran ne China mu Uganda Museveni yekyamani wakana akabinja bino bya Museveni byenyogerako omanyi mmwe aba UPE temumanyi kusoma bino bya Museveni yegundi gyawandiise kutalwa Iran ya addresses as a chairman of NAM non-aligned movement kubanga mwabaddemu member gwe bayita Iran okitegeera Iran member wa NAM Museveni yamuvunaanyizibwako kakati gwe omwana wa UPE Museveni ate addressing atya ensonga za Iran nga chairman okitegeera ekintu kino so Museveni addressing nga chairman lwaki nti omu kuba member bwe yasabuddwa gwe bayita Iran member we Museveni yamuvunaanyizibwako so Museveni abadde alina okukwata amagye n'agatwala agenda ataase member niyo olwokubanga kana akabinja kaba backing dogs obukwata emikira ne bugizingira mu magulu chairman yawandiise buwandiise ate nga abulaminga member ng'agusalira member w'akabinja okitegeera akabinja kano kali against the UK policy gye bayita Royal Charter ya mwaka gwa 1894 oba Commonwealth Charter kati wetugiyita yensonga lwaki zino ensi zituuze ekintu kye bayita Commonwealth Heads of State Meeting okitegeera abo bakyala ba Bungereza bonna ensi 32 nga ne Museveni mwali naye Museveni olwokubanga ye yeyita Nuwa Mawagali nga tumaze omuteekako policy eyaddala ne tumuchallenginga mu policies zino nga tugenda mu abo abazireeta Museveni yadduka mu kabinja kano kamutaase already kaliwo naye nga tekali active Museveni mu Uganda yaka activatinga omuntu yakayingira yali Idi Amin Dada ekyamuyingiza naye akabinja kano kwali kulwanyisa bazungu kubalwanyisa era ne bamulaga nti fere tuzanya bamuteekako abakombozi abatanzania ne bakuba Idi Amin Dada kyamukubya kumanyira Bangereza okitegeera ekintu ekyo kyamukubya okitegeera so kyekimwera Museveni naye kyakoze kitegeeza kyo litayigiddemu ono so ebya Iran we bigattira ku Uganda akabinja kana Museveni ye chairman ate ono member nga gwona abeera n'akabiina nga kalimu amawanga g'enjawulo okitegeera ekintu ekyo kati nga gwe chairman wa akabiina ako ne bakugamba nti kakati gwe ensonga z'abaluwala zikwatyako wabagamba tuli mu ssako y'emu okitegedde ekintu ekyo so ndowooza kati oyize njagala kuyambako ono mwana wa UPE ate yabadde yeefuula nti yesi wa UPE ate nga amanyira ba infinity class abadde bagezaako mumuwabula then number 2 ekikubya Museveni ekikubya Iran yayingira mu BRICS Iran member wa BRICS it is an economic bloc to fight against the dollar the American dollar ensi zino zonna eziri mu foreign policy ya America ziyingira mu foreign policy ya America nga bayita mu Congress ya America okitegeera era Congress eno ye shaping foreign policy ya America aid yonna gyolaba buli nsi gyefuna buli nsi nga ziba mu America ziyita mu Congress mweziyita this is a foreign policy of America Uganda yayingira mu foreign policy eno mwaka gwa 1962 Uganda we yayingira foreign policy ya America okuva kolone tugamba tugenda koleranga wansi wamwe era eno policy egamba democracy na human rights wegamba okitegeera ekintu ekyo wabula mwaka gwa 1987 Museveni nga amaze okuwamba olw'ensonga nti policy eno yamuyambako okujja ku ntebe Museveni yagenda mu America n'asayininga kweno policy ng'ayita kuligani yono okitegeera wabanga agiyingidde kakati ng'olunaku baera afuuse muyeekera nti bagenda kuyeekera dollar is an American currency global currency gye tukozesa mu trade
wabula Museveni wamala okuyingira police ate kati essaawa eno nga bamugamba police lwaki tezikola lwaki akalulu okabba nga opposition yaddala eyababi ife nga tuzze Museveni yadduka mu BRICS alwanyise dola n'ekyo ekyamutwalayo otalwa Museveni si lwakulwanyisa dola nedda olw'okubanga Russia ne China eyina police gye bayita non-interference police bo tebayingira mu nsonga za nsi yonna ne wobotta abantu bo tebafayo kasita basomba ebyobugagga byabwe nga batwala gwe abantu botta bavuwaze bakozese buli kimu baba Russia n'aba China tebafaayo Museveni yagala kuyingira police eno ng'ayita mu BRICS ne NAM okitegedde ekintu ekyo ng'okitegedde Iran member wa BRICS Iran member wa NAM elwanyisa Bungereza teyayingidde mu nsonga za Iran naye nga yabadde egenda kujja senga Iran yagezezaako ku escalating olutalo olwo ejja lwaki kubanga balina police bagatta ne America Bungereza naye kakati wano webejja mu Uganda Bungereza ejjanga ye ejja kumaliriza kabinja ka NAM abuuze Museveni kye kyakutwala mu NAM abakomboza abakuba Idi Amin Dada baali ba Bungereza okitegera America teyaliko lwaki Amin Dada yali akola ekintu kyekimu okitegedde ekintu ekyo so saagala mitwe nnyo kubamenya ate abaana bange bali ku level basomesa ate mwefulambu obanga oli wa P2A ne P2B omwana wa Infinity class yalina okusomesa wuliriza kubanga they are trained by a professor me Shama kakati wemba nti trainings abaana bangi nga kati ku level balaba ebintu weba kusomesa tula wansi ate gwa UPE ate balaga nti ba UPE kakati ndowooza nkulaze ensonga za Iran n'eza Uganda wezigattira esooka Museveni ekyamani wa kabinja ka NAM Iran member mwaka akabinja yabadde awandikanga chairman akabinja kukalwanyisa Bungereza then Iran member wa BRICS Museveni patana wa BRICS ndozo ky'abantu bigatta balwanyisa dola bombi okitegedde ekintu ekyo balwanyisa dola era nga Russia ne China bye bibawaga essaawa ena ani asoloza airport yammwe badde ngamba China ani asoloza Lake Victoria tisa abavubi badde ngamba China okitegera so temwefuulanga bagezi nga muzzi waneno kirasi soko deo anso somena bagamba funa uniform deo ansi naito wefuula mugezi ng'okulunga olugezigezi otherwise respect my students them thank you very much I'm so happy kweno comment eno engeri gye mugihandolinzeemu yes mumusomeseza bakubagezezaako kwefuula omugezi so ndowooza kati otegedde kakati mbadde nkusaba each one teach one genda osomese banno bagambe nti essaawa yonna foreign policy zibwatuka naye zibwatuka zitya ffe tuzi-activatinga tugenda za activating la tutya tugenda tulonda akalulu kubanga tubeera tu exercising a democratic principle eya Bungereza ya mwaka gwa 1894 1900 mu ndagaano yo 1900 ne 1962 nga batu draftingira constitution ya Uganda yasooka mu mwaka gwa 1963 Andrew Boys Griffins ye yali mu parliament ya olunaku olwaliro Anita Amongo wa today constitution ya Uganda entuufu etulaga engeri gye tulina okubamu akalulu era nga badde bafandinga akalulu ka Uganda okuva we bagenda nga nakati bakyakateekamu ssente nga n'akawedde bakateekamu ssente naye nga Museveni yakola biwanyi na fake opposition kakati fe ababiwe twajja ne tumuteekako revolution ne tuchallenginga police zino kakati bamugamba tuddeyo wali yensonga lwaki omulaba agenze mu buyinja obulimu Iran obulimu such that time tinga etuuse ey'okumuwuttula ayagala Iran zino zimuyambeko bamemba abawera enkaaga bonna beegatte balwanyise Bungereza naye tebasobola kukiyingira mu lwaki nti ffe bannansi ate tuli ku side ya Museveni okitegeera ffe bannansi tetuli ku side ye senga tubadde ku side ye kitegeeza nti babadde basobola obyegattamu naye factor egamba human rights nti bannansi bagamba ki bwe bakubyeko akalulu baviire vaako senga agaana agenda kubeera first by Bungereza and America kubanga tuli mu UK Commonwealth Charter then ne American foreign policy mwe tuli oshegedde ekintu ekyo number 2 to exercising ekintu kye bayita human rights nkugambye wali tugenda kalonda senga akabba ne tulaba nti Museveni abbya akalulu tugenda ku exercising human rights is protected by international charters yensonga lwaki bano ba democrats bateekawo nga ICC IMF ne World Bank kupanishinga baneno balo breakers aba breaking international charters be baziteekawo era nga Museveni candidate wa ICC summons azirina okitegedde akati ffe senga ddamu n'akola ebikolobero ebyamutwaza mu ICC tukola tutya tusituka ne twekalakaasa okategedde akantu akuuba oba nkuddire mukko naye sijja kukuddamu one word is enough for a wise obanga toyize please sina kyakukolera sinze yali ssente zammwe abaana ba Infinity class respect for God and my country Uganda tugende tukanoonye tugende tukalonde tugende tukakuume tukagoberere senga akabba
tugenda kabanja tukabanja tutya anyway